musobola nga temwagala nga mulamu temukyayina kizaako n'okwerwanako mula temusobola mulya munyigiriziddwa nnyo mune njagala kubagamba wabeerewo essuubi trust me nga bwe tumanyi mbu bwe bukya bulina okuziba nga bwe bwakedde leero ne bukya bwe buti omusana gwayase naye badde bulina okuziba si weewaawo zize essaawa ziri 11:00 kati n'enkya bujja kuziba ate buddemu buke naye kyonna ekitandika kirina enkomerero omuntu atakyuka lyogu Katonda Alpha and Omega essuubi wendi kuddizaamu weewano fe abali mu struggle abakkiriza mu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bo bwe balaba nga engaginga ali mu universities aliwa mwe mulowooza mbu Kyagulanyi asobola okusinkana baseneta asinkane baani ebyo abituteere ku social media mbu ye buli gwanagenda okusinkana abamujeregerera abatusekerera mbu yagenda okunoonya obuyambi mbu tewali kigenda mu maaso nga lwaki mulowooza tewali kigenda mu maaso kuba mwe kye mwagala okututeekamu kiringa bwemba mutulowoozese mbu tatufuddeeko mbu batalina kyakola kummwe enguzi gye mugulira olaba muguliriraani olaba mugula amawulire agebweru ne mugula BBC News Gund journalist ne mugula Al Jazeera ne mugula baani to cover up your nonsense to air out okubaako ekifaananyi kye baweerayo abazungu eri kye mubalaga ng'ate tekiriyo okukwata $2 billion noziwa seneta wa noziwa kitwala ki ku mulembe gwa Museveni engeri gy'ayagala nnyo obuyinza ye yayigirira ekintu kimu akimanyi mbu ekitaaga mu nsi ya Katonda yategeera mbu ekitaaga ekirema ssente essuula kyolamba bagezaako bagulire His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bamugulirire byagaana y'omuntu yekka yali asumbiye Museveni y'omuntu yali alumiriza President Museveni omutwe yamumeeyo gundi eyo y'okwewulira kugyewulira agambe ono musobola buli muntu amutaddeko price tag aguze bakawawa bonna bakacaca bonna bukaceere bwani bonna abuguze yoyo musajja ate tatera kulabika that integrity is expensive and it's not for everyone. Nga bwe muwulira abasajja ab'amaanyi bagudde mu mbi maybe ne batunda emyoyo gyabwe maybe abakazi ne babasuula olw'okwagala abakazi ne babatega abakazi ne bakola ki Kyagulanyi omuntu alemeddwa mu history ekyo tujja kusigala ze tukibagamba mu byobufaayo Museveni agenda kuggwa ffe ku byobufuzi ng'omuntu asinze okumuweereza omutwe omunene ye Robert Kyagulanyi Ssentamu and we should only pray so much for our president omusajja bw'abeerera empiki z'azannya ne byakola bisingako okujja kati okubeera mu Uganda essaawa zino bw'olaba engeri gy'ebintu gye biri mu kutambulamu bali mu kwekuba bali mu kwekyusakyusa batandise okwerwanalwana bokka beetemula ono abadde mwe mugenda kulaba ebintu bye mutalabangako kino ekisanja bagenda kutta abantu bagenda kutemula ba businessmen wano bembadde mulaba amanya mugambe yinga bano babadde bakola bulungi anti olwo batandise okukitegeera they have been using you gwabadde abazimbira ebizimbe gwabadde lwaningira business now they are tired of you ekiddirira to eliminate you. Kyagulanyi is doing great things. Kyagulanyi is doing well. Eyo jani nero akuba tagenda kubiteeka mu mawulire oba abalaga ekyo kyayagala mulabe era byatayagala tagenda kubiraka. Just know like God, you just pray, wake up one morning and we pray. When we pray we be talking. We don't see God, but because we have faith, because we have hope, there is the
calmness, there is peace you get after praying. Ngomanyi waliwo omuntu gw'ogambye ekintu, and then eventually some things start happening, start changing, and ngamba kino kubanga wasaba. And when you prayed, God heard you, listened to you. That's how He's answering. Like, God's silence does not mean He does not exist or is not there. He's there in the background working, and soon, eventually, you will see the results. Kyagulanyi, you may not see him ngabo abalimu bwe bamwagala, bamulabe nga bamukuba tiyagasi, bamulabe nga akola kino, but he's doing a tremendous work. Very amazing work. Only what we have to do is to trust him, is to pray for him. Omuntu gwe tulwana naye atufugidde emyaka ffe tubalaana ago ge gabadde nga goyinza okugamba ge batandika okumulonda, naye waliwo emyaka 10 gye yabeeramu mu buyinza nga gyewadde bwewaze ng'aganye okutegeka akalulu. So that man has ruled Uganda for over 50 years. Temujja kuloza mujja kumujjawo mu myaka 6 eyamwe 7 eyamwe gye mubaddewo mu by'obuyinza. Afozi kubanga ayina roots nene yasimba mirandira mingi in different countries, ayina bu agents bungi. Chobola abalumbuye wire bani ledwini babeera bakola lats nga babagamba wano ayinawo omuntu yasindise abantu bagala kuba obutwa bagala kubakola ki okitegeera. But all it's gonna be well, trust me. It's just a matter of time and a matter of moment. Everything we will look back and we say it was worth it. Leka basooke beekube bano bokka berwanyise bokka bennyini. Mukama ajja kuba muyamba n'okugjawo ebizibu ebimu nga bo bennyini kati amonge yavudde utakyali kizibu kyaffe. You understand? When they are fighting themselves alone. Otherwise, I love you. Have a great day. Good night. Peace. Fellow comrades, nanjagala kubagamba nti ng'ensi bw'epostinga byeyagala mulabe. Nga bwe tubeera ku social media, etupostinga bye twagala mulabe, bye tutaagala ne tubyesigaliza. Ne mu kampu yaffe bwe kityo. Tunyigirizibwa, tusoomoozebwa. Gavumenti ya Nakyemmalira eri mu kufuba nnyo okuteekako amaanyi mangi okunyigiriza abantu, okubaleetera okuggwamu essuubi nga temusobola, nga temwagala, nga mula temukyalina kizzaako, n'okwerwanako mula temusobola. Mulya munyigiriziddwa nnyo. Mune njagala kubagamba wabeerewo essuubi. Trust me. Nga bwe tumanyi mbu bwe bukya bulina okuziba, nga bwe bwakedde leero ne bukya bwe buti. Omusana gwayase naye badde bulina okuziba. Si weewaawo zize essaawa ziri 11:00 kati. N'enkya bujja kuziba ate buddemu buke. Naye kyonna ekitandika kirina enkomerero. Omuntu atakyuka lyogu Katonda, Alpha and Omega. Essuubi wendi kuddizaamu weewano. Ffe abali mu struggle abakkiriza mu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, bo bwe balaba nga engaginga ali mu universities aliwa, mwe mulowooza mbu Kyagulanyi asobola okusinkana basseneta, asinkane baani ebyo abituteere ku social media? Mbu ye buli gw'anaagenda okusinkana abamujeregerera abatusekerera mbu yagenda okunoonya obuyambi mbu tewali kigenda mu maaso. Nga lwaki mulowooza tewali kigenda mu maaso? Kuba mwe kye mwagala okututeekamu kiringa bwe mba mutulowoozese mbu tatufuddeeko mbu batalina kyakola. Kummwe enguzi gye mugulira olaba mugulirira ani? Olaba mugula amawulire ag'ebweru ne mugula BBC News Gundi journalist, ne mugula ba Al Jazeera, ne mugula baani to cover up your nonsense, to air out okubaako ekifaananyi kye baweerayo abazungu eri kye mubalaga ng'ate tekiriyo.
okukwata billion dollars noziwa senator wa noziwa kitwala ki ku mulembe gwa Museveni engeri gyayagala nnyo obuyinza ye yayigirira ekintu kimu akimanyi mbwe kitaaga ku nsi ya Katonda yategeera mbwe kitaaga ekirema ssente ssuula kyora mbu bagezaako bagulire His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bamugulirire byagaana y'omuntu yekka yali asumbiye Museveni y'omuntu yali aluniza President Museveni omutwe yamummeeyo gundi eyo y'okwewulira kugyewulira agambe ono musobola buli muntu amutaddeko price tag aguze bakawawa bonna bakacaca bonna bukaceere bwani bonna abuguze yoyo musajja ate tatera kulabika that integrity